Yes, studio Kisange. Okay. Studio owange olowooza byangu ng'owulira omuntu abyogera naye mbaddemu okukankana akatontono naye ate nyumiddwa nnyo okuba nti ndi ku mpewo okubuuzaako ku bantu b'e Kampala n'abawuliriza CBS. It was a very good experience. Njagala kuyozaayoza abakyala mwenna gye muli mukuliko kutuuka ku lunaku luno olw'abakyala. Tubawa obubaka nti omukyala yebbira ennene ennyo mu nationi yaffe mu ggwanga lyaffe. Omukyala bw'abeera mu maka, omukyala bw'abeera ku mulimu, omukyala bw'abeera yonna gy'abeera abeera wa muwendo, abeera w'amaanyi era nga ye ppira y'empagi esinga ennene ennyo mu maka. Kale abakyala muveeyo temwefeebya, mmwe eggwanga lyaffe kwetambulira, mukole ebintu mu maka gammwe, mukole ebintu ku mirimu gyammwe, tuzimbe Uganda, tuzimbe Kampala abeere smart city ng'atandikira mu maka go akola ne ku mulimu gwo ne mu nsi yonna. Kampala waffe agende mu maaso. Weebaze Ssaabasajja yateekawo neebaza n'okwebaza kwonna abakulu ba CBS okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka eyateekawo CBS eno rediyo esaavinga ensi yaffe yonna, amaloboozi ne gasobola okututuukako, ebintu ebizimba, emisomo egy'amaanyi. Weebale nnyo Ssaabasajja Kabaka. 88.8 CBS FM.